nnyo bannaffe abatulaba ku Lulasange Online TV. Amannya Kiruwa Duncan Kiyingi. Tukomyewo nate nga bwe twabasuubiza obutabajuza. Tukomyewo n'omukenkufu Sengule mu Kisibo Sanseregganyi Kaawonawo 222 owa Radio C. Abatulaba ku Lulasange Online TV sooka okubakubira omulanga oba okubasaba buli alina kyalina akwatireko Kaawonawo olw'okuba yayingirirwa abatemu Abalasange eyo yonna gye muli ku Lulasange Online TV badde nkyabakubira omulanga nti eri buli alina kyalinawo kyonna asuule Sengule mu Kisibo Sanseregganyi omukono kubanga yafuna obuzibu bamukuba amannyo gavaamu ate nga yandyetaaze okuddamu okutuweereza obulungi n'okutusomesa obulungi kuba tukyamwetaaga. Musomesa sooka weeyanjula eri abalulasange. Neeyanziza nnyo neeyanzeege mutaayi siyinza kudda okwegiringijja ng'ekyana ky'enkusu oba okumumunyala ng'omukolezi amazeewo oba okumumunyala nga essere eriri bagamba ekkere essaata. Bakugamba nti omumunyala ng'ekkere essaata ate omweso guli w'enkuyege, kale nange sirina ngeri gye nsobola kutunula bikalu bitaaka ng'ejjinja ly'omu kyoto oba Namulanda ng'omukondo eyagwereddwako emiyungu. Ntuuseewo mu puroguramu eno enkulungo y'okumanya ne muganda wange Kiruwa Duncan Kiyingi, ate tubaweereze twatuseke by'ensonga. Nze Saava Bosa Musisi Nseregganyi Sengule wa Radio Simba omwaka 2022 weewaawo nyanyiza nga tugende ffenna bwayanyiza mu lukooti. Ewe Sengule Essebo musomesa waffe omukenkufu ow'olulimi Oluganda. Essebo tulina ekisoko kyaffe kyetwagala okukulambuliramu. Ekisoko ekyo Essebo tozi kye bayita akawaligo. Akawaligo ekisoko ekyo bakikozesa nnyo kitulambuliremu omukenkufu. Kituufu ennaku zino ekisoko ekyo mukikozesa nnyo naye abavubuka b'omulembe omutebi mwabamu ab'ennaku zino amakulu g'ekisoko ekyo n'ennono yaakyo temumanyiibwa gye kyava. So ndi wano okulambulula akawaligo tuba tutegeeza akasawo era singa nzija n'enkugamba nti omanyi ojja kukwata mu kawaligo makugamba nti kwatako mu kasawo ate ensawo eno oba ensawo erimu ssente bakusaba ssente okukwata mu kawaligo oli wagala kwata mu kawaligo aba ategeeza ssente aba akusaba ssente kubanga akawaligo kaba kasawo kijja kitya. Waliwo omusajja wali omuyita Waliggo mu biseera ebyedda ennyo yali mwami ku kyalo ekiyitibwa Kasawo. Olaba akakwata akali awo. Waliggo yali mwami oba mukulembeze ku kyalo ekiyitibwa kya Kasawo. Kati bagamba nti kwata mu Kawaligo akaki akasawo kubanga Waliggo yali abeera wa Kasawo. Kati ekisoko ekyo ennaku zino bakikozesa nga bategeeza ensimbi naye yakutteko mu Kawaligo n'ajjamu emitwalo 50 n'agatuwa. Nolwekyo abali eyo mwenna nammwe bakubira omulanga ogutakungula nti mukwateeko mu Kawaligo ate mubeke ng'egye mudduukira omusomesa ono Munnabusiro emuwulira ayogera era ensonga zibe nga zigendera ddala akalanamo ettooka ekkulu ke ligenda n'omumiso kubanga ebintu tebyajja bulungi bintu byajja bubi wentyo nenga omubatemu abatugumbuzi ababbi tebanzibako buli kimu ate n'obulamu baali babutwala. So omukisa guliwo nti Katonda yantaasa nampa second chance oba omukisa gwokubiri kyasobola okusomesa eggwanga naye kati buzibu bw'amannya. Mikwano gyaffe mwenna abatugoberera ku YouTube channel wano ey'Olulasangeye ensonga tugibakubidde mu ddiiro kyonna kyosobola osobola okukiteekako. Kyonna kubanga tewali kitono mukulu kiyingi tewali kitono. Bagamba nti kamukamu kyeki gwe muganda. Essimu erizira 781 599 343 ate era ne ku WhatsApp bw'aba ayagala okuyiga olulimi Oluganda era naye ayitaawo wennyini nnyini. Ebitabo ebyo nabiwandiika bibategeeze ate tulabe engeri gye basobola okwongera olulimi lwabwe. Bannalulasange Online TV twongera okubajjukiza ku bitabo ebyawandiikibwa omukenkufu mu Kisibo Kaawonawo. Tulina dictionary ey'Oluganda Olulasangeye. Dictionary eno ya mitwalo 10 gyokka
egya Uganda. So yangyetaazeko okugifuna era ennamba eyo wammanga omukulu gy'abasomedde oyita buli kimu kyonna oba okifuna. Tulina effumbekero ly'ebisoko ebya Ssengule 222 owa Radio Simba. Akatabo kaakano nako ka mitwalo 3 Oluganda teruggwa ojjira n'osomamu n'oyisaamu ne weeyongeza. Tulina bassekabaka b'ensi wawa nako mukalaba akatabo katunzi nako emitwalo 3. Tulina akatabo akalala ak'olulimi Oluganda n'ebifundiddwa ku mulembe nako kawandiikibwa omuntu y'omu. So ndowooza mulaba omuntu gwe twali tufiiriddwa. So bannalulasange mwenna yonna gye muli asobola atuukirire omulanga gwa Ssengule Musimbo Sanseregganyi kaawonawo. Tweyanzenge nga bwe twasubira obutabajuza omukenkufu basiibuleko. Weewaawo neeyanziza nnyo neeyanzige muganda wange wetutagulya Kingi Duncan Kiwuuwa okunkomyawo ku Ndasanyi nga ku mulundi guno nsiibula. Mpozi n'omuvubuka oyo banagamba nti ono atayogera yani. Abantu babuuza kuba tetundaba kuva wano. Amannya gange nze Mugenyi Nazir. Mugenyi Nazir. Oddira ki? Neddira nte. Oli wante? Oli muzzukulu waani? Ndi muzzukulu wa Ssebalijjo. Ate nawe era owa Kasolya Katongole. Oli muzzukulu wa Katongole Mugatta Mulema mu Buddu. Naye akabiiro ke kika kyo kamanyi? Ŋŋaali. Otukoze bulungi. Atukoze obulungi obutagambika. Yadde manyi takamanyi.